Sotandika. Zena Mnyanja Alice kuva ku Mukono Parents High School. Olunaku olwaleero naffe twegasse ku bantu abalala nga tucelebratinga ebibuuzo bya 2024. Twagala okwebaza Katonda nga aba Mukono Parents. Kubanga abaana abasomesa n'abazadde bonna baali batidde okubeera nga yensoma empya esoose mu eyo level. Naye twagala okwebaza Katonda nti abaana baffe bakoze bulungi. Mu buzibu obungi mu kukyusa syllabus leero aba NCDC ne bagamba kino enkya ne babawa musomese kino setting n'ekyuka samples okuzireeta leeti. Twebaza Katonda nti ate abaana baffe bayise nnyo kubanga abaana baffe abasoose bonna eyasinze abaana 2 bonna balina A's and B's. Twagala okwebaza Katonda nti out of 120 abaana be twatuuza bonna balina results 1. Ate nga otunula ku nkola yaabwe gye bakozeemu balina A, B and C zezisinga obungi. Ekyo tukyebaliza Katonda nti otunula ku senta yaffe tetulina mwana n'omu eyafunye E. Twagala okwebaza Katonda, njagala okwebaza abasomesa abataddemu obudde. Twagala okwebaza abazadde baffe tubasabyenga ssente ne tubateekanga okusobola okukozesa abaana okuyita. Bwe tujja ku project work ne tubasaba ssente babaddewo okusupportinga abaana baffe. Era kubanga wolaba project work abaana gwe bakoze ku results za project work abaana balina A na B wokka. Kitegeeza ffe abaana baffe tutandikirawo okuva mu senior 1 nga bakola projects. Kati kyatuwanguyira UNEB bwe yatugamba okuwaayo results. Kyova olaba results zaffe zibadde nnungi nnyo. Era twagala okwewoola omuzadde yenna akyali eyo nga weebuuza ensoma eno eya new curriculum mwana wange mutwalewa muteekewa. Mulete ku Mukono Parents ebyemikono weebiri abaana projects bazikola ne new curriculum tugisomesa bulungi era kyeyolekera maxi ze twafunye. Twagala okwebaza Katonda olw'ekyo. Ngazo omukulembeze njagala okwebaza aba director nti olw'okuteekawo ssente olw'otugabirira olw'okubeerawo nga buli kye tubagambe kinasobozesa abaana okuyita batusupportinga. Badirector baffe tubeebaza naye ddala okusingira ddala ekitiibwa tukizaayo eri Katonda kubanga abaana baffe baayise era tugenda kwongera obbayisa n'omwaka ogujja tujja komawo wano ng'era twebaza Katonda. Bana abazadde tukyalina ebifo mu senior 1 ne senior 5 mujje mukole choice ennungi abaana bamwe bagenda kuyita. Wano ku Mukono Parents lisangibwa Seeta Bajjo. Tusange kilomita ziringa 2 okuva ku main road otuuse okuva Seeta otuuse ku ssomero weriri. Tubeeyanziza era tweyanziza. Manya gange nze Rina Nazala natulira no ku Mukono Parents. Nebaza Katonda of everything kuba tubeereddewo this curriculum naffe ffennyini twate tugitega. We thought that everything being observed bulungi naye ekisa kya Katonda abasomesa baffe batubeereddewo nnyo era twabalabanga nga bambi bafaayo. I thank God kubanga tebabeerawo ne balyoka batweganya but they were there for us. Era nebaza Katonda olwa performance yaffe buli omu yayitidde mu result 1 distinction 1 era twakoledde ddala bulungi. Muneesementi etansobosezza okukola obulungi batica baffe ekisooka batuyambye nnyo n'obutambwe batuwa okukola research batuyambye nnyo. Nekirala neebaza Mukama kuba naye yabaddewo ku laffe okusobola okuyita ebibuuzo bino tusobola okuba nga results zaffe twayitiddemu A, B ne C. Results zange zabadde nnungi nasobodde okufuna A nga ziwerako ne B nasembyeyo era nasobodde okukola obulungi kuba abasomesa baffe batubeereddewo nnyo ne batusomesa bulungi ne tusobola okuyita kuba tebibadde byangu naye bambi batubeereddewo nnyo n'okusingawo ekirala
n'okwesiga era Katonda kyekisinga byonna kubanga okwesiga Katonda amagezi mwe gatandikira.